Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye n'alabikako eri Obuganda era nga ne mupiira gw'amasaza abaddewo ogenda kubanga wamma obifuna mu maaso awo. Bobi Wine naye abaddeyo mipiira gy'amasaza. Mawulire ga nnaku Omusumba Luzias Bujingo ne mukyala we Suzan Makula bafiiriddwa omuntu mu ntiisa akatambi ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Anti Kaduuka naye avuddeyo n'ebyama ebitiisa ogenda kubanga obifuna maaso awo. Omukyala Nantameggwa aliisa omwana wa mujjawe obukyafu ate kw'otadde n'okumusaaba era obukyafu obwo akatambi weekali mu maaso awo. Ensonga za Hajati Zuula wamma nabyo tebinnaba kuggwa era nga Honorable Muhammad Nsereko bamuguddemu ali mu lukwe lwa kusaanyaawo bya bugagga bya Haji Ali. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'esaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emisuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono nno ng'akola ku nsonga z'amaka. Oyagala kugenda bweru, bizinensi zo tezitambula bulungi, oba oyagala butuuze bweru, mukubireko ku nnamba y'essimu eri awo ate wamma akusomera edduwa ofune obulamu obweyagaza. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Nabo bakubireko ku nnamba zaabwe wamma ate ez'essimu we ziri awo. Sigenda kulwisa era nga nkutandise n'amawulire ga ssanyu. Munnange Omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'atyo bw'asiimye ate n'alabikako eri Obuganda era ng'abaddewo nnyo wali wonna mu mipiira gy'amasaza. Kale abantu basanyuse wamma ekibadde wali gibadde mizira myereere oluvannyuma lw'okulaba ate Omutanda. Omanye ebigambo bibadde bingi nnyo ebyogerebwa ebibi n'ebirungi. Kale era nga si yeyeka munange ne principal omwagalwa w'abangi naye abaddeyo wali wonna akatambi. Ngenda kubanga ate nkakuwa mu maaso awo. Bannange byo bibadde bingi, tunyumiddwa ffe nga ffe bannabuddu tuwangudde ogamba tukubye bali paka kuwulira bulungi. Wali wonna temulina kye mutugamba ate bintu si byakunyiiga kubanga bya mikwano. Kale ekyaggwe kye tugikoze tubakubye ne tubabula n'okubeera bizengatta ate ze bajjiddemu. Kale mu kiseera kyekimu maaso wano waliwo ate alina byagamba principal, waliwo alina byayogera wano. Ngenda kubanga mbalikirako akatambi wamma ate nammwe mumwewulirireko ate tusobole okweyongerayo n'agaleero ba mikwano. Ngera singa mbadde mumanyi nti tusobola. So Kabaka tumulabyeko mu kifo kimu ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Newunya abantu abatannaba kukkiriza. His Excellency yagamba nti yayimba oluyimba n'agamba nti waliwo abatakkiriza naye nga mu mitima gyabwe bakkiriza dda nnyo, naye nga bazarawa naye nga byenkola beggalira ne babirabira mu kisenge. Waliwo abantu be batera okumukompeyalinga nabo mwabawandiikidde ne mubayita ku kisaawe ne mubayita ku mupiira. Waayi Kyagulanyi Ssentamu yagamba mu Luzungu, ye bannaye nze mmanyi Oluzungu kanaye, yagamba atya, lwali luyimba lwa Caroline oba yagamba mwe abalina amaaso mubikula amaaso mulabe beta si oba nze nakawulira obubi kansirika saagala kunsekerera wano enkya. Kanneeyogerera Oluganda lwange lwemmanyi, Oluzungu lulimi ng'ennimi endala. Kambe ku Luzungu nze nagaana okunkolonizinga amwe tulu Pan-African nze no musaaga wamawulira abalina amaaso mutunule mulabe muleme kubeera nga bali abalina amaaso nga tebalaba. Lwaki ye gwe bawandiikira nti owange tuyamba obeerewo, signed by Mayiga. Nange nja balemesa ebyobufuzi bye mwetaaga. Naffe tujja balemesa ate kati bambi obeerewo.
waliwo abatakkiriza naye emitima gyabwe babakkiriza ddanyi wano byennyimba babizala naye nga beggalira ne babewolereza mu kisenge abamu tebanjagalira tebammatira kuba nze nnina kyebanoonya. Emipiira gy'amasaza bwe giti ate munnange era wegiwedde era bifundikidde nga ffe bannabuddu tuwangudde mu bitiibwa ebingi tubakubye paka ate kuwulira bulungi temulina kye mutugamba. Kale wetuli munnange wenkongerayo ate n'amawulire ag'ennaku agaliwo gano nno nga gavawo Omusumba Ozias Bujingo ne mukyala we Suzan Makula mbu olunaku olwaleero omusabi we omu oba endiga ye yafiiridde mu katebe mbu kyokka ye balabye ng'afudde bo ne bamukwata ne bamugyawo ne bamusuula ku ddwaliro Mulago. Kino nno kinyiizizza abafamire bagamba nti Omusumba Ozias Bujingo ne banne tebaalikoze kintu kino mbu kubanga baabalabye nga bakikola oba abadde bamanyi tewali n'omu abalabye era nga bo bajaji batandise dde okugamba munnange kyaka Richard ye teyeefiira kati atandise okululuma. Tusaba Pastor Bujingo jangu ogumye maama w'omufu. Ebigambo ebiri mu kwogerebwa mu lumbe bingi pozi mwagala nteekeko live mu byewulirireko kuba nzirayo nga mmaze okulya. Ebigambo ebiri mu kwogerebwa ku mufu bingi. Omukyala Irene abeera eno sayidi y'endejje afiiridde mu katebe Kanani yesterday ne bamukwata ne bamukasuka Mulago ne bamulekayo tetumanyi bakikoze oba Musumba tamanyi. So kati maama w'omugenzi ayina ebintu byayogera bingi sigenda byogera namukasa. I want Pastor Bujingo oba abanene mweyo church musituke mujje mulabe memba wammwe eyafiiridde mu church abakulu abamu ku bakadde oba bakadde bakkanisa oba bagadi gwe bakutte ne basuula mu ddwaliro Mulago. That's it. Mukadde yafudde mukadde abadde atufumbira mmere oba nagino okuddamu tufumbira akamere ndejje kuno ng'okwata tifini n'otwalayo mugamba mukadde leero njagala kino n'osanga emmere y'olweggulo wootakoze ekyemisana n'okirya n'ekyeggulo n'ekyenkya bannange mukadde afiiridde. Byebyo nate ebiva ew'Omusumba Ozias Bujingo ne mukyala we Suzan Makula era nga yo famire y'abafiirwa munnange beekokola Omusumba Ozias Bujingo mbu kubanga ono omukyala yafiiridde mu katebe ng'ali mu kusaba kyokka we baategedde nti afudde munnange abakozi baawo oba abayitibwa bahasha munnange ne bamutwala ne bamusuula ate ku ddwaliro ly'e Mulago ne nga bambi Omukama akuwa ekitangaala kikwakire otebenkere mirembe. Bannange bwe tuli awo nno abantu banyiivu bagambye Omusumba Ozias Bujingo tewaali baddebwe ng'ono omukazi okuva we yatandika okusaba bambi abadde asabira ate ku kyaki ye. Munnange bwe tweyongerayo n'amawulire ag'ennaku olunaku olwaleero ffe nga ffe abazadde tufunye entiisa oluvannyuma lw'okulaba omukyala ng'atulugunya omwana wa mujja we nga amuliisa obukyafu ntegeeza bbi kankyogere ndowooza we munaakitegeera takomye okwo olumaze okumulya abadde asigaddemu mu kibaketi yena n'amusaaba n'ekigundi kye yeesanguzza emabega nakyo kyonna kyonna n'akisiiga omwana nga bazadde ezaabuuza mubeera mufaaki ddala obeera ofaaki n'omwana gw'osanze mu maka g'omusajjawo. Bannange kino nyogero bategeeza abakyala gwe wenanga onoba tolekanga mwana wo suula ku kkubo n'omwana wo suula kabalaza n'omwana wo nenga omwana tomulekedde musajja kubanga n'omusajja gw'omulekedde n'omukazi abeera mu bikkalaavu n'awunga eby'abaana abatabifaako akatambi ako sobola kabateerawo wano naye omukazi mulina kubanga poliisi emaze n'emukwata mbu naye ekintu kimulinnya bulinnya n'abikola nga tamanyi banaye ogenda kumulaba nga yenna akanula amaaso era nga galagira ddala nti ye mukozi Defense sibangako na kigendererwa kibi ku mukazi oyo wadde omwana we sibangako na kigendererwa kikyamu ate ekikyamu tekiriwo nze nzikiriza naye mu kukikola kintu kyakugira bugizi ne kikutemba ne kigamba kola bwoti kubanga munnaye wabeerawo ebintu ebitemba abantu kyali kiki wabula simanyi kubanga nange sirina kigendererwa kikyamu nga njogera nti omwana simuyinaako buzibu amawa simuyinaamu buzibu siyombangako naye sibanamu kituufu tomuyinaako obuzibu naye bwewali olabyeko omwana yadde tomuyinaako obuzibu yadde toyina ati nga bamusiiga bbi ng'ebizibu n'okwata bwoti n'omuliisa waliwo kirabyeko mu myaka gy'olina ddala ekyo ekintu waliwo kirabyeko nga bakikola
Tukirabangako naye bwe wakikola omwana muno ng'ate temuyombangako omwana tomuyinaako buzibu akuwadde nga omwe akwesiga naye ate n'okola ekyo yadde tokiyinaako buzibu naye kifaananyi ng'ojja kifaananyi kiddala ddala nga madamu bwakuza bwe babeera babo n'osanga nga waliwo gwe baliisa bbi kale nga tebamuliisiza naye nga bamupamako bamupamira ng'owulira otya ddala ddala kwabo abaana ababomu nga bakikozi yoyo nno munange omukyala ate eyalabikidde mu katambi ng'aliisa omwana obukyafu teyakomye okwo ndowooza bambi omwana yalidde nakuta obwasigaddemu n'abumusaaba n'ekintu kye yeesanguzizza emabega kibadde ekipapula kyebyeru kye yeesanguzizza emabega nakyo n'akimusiiga so gwe wena ayagala akatambi kano osobola okujja mu inbox yange oba ku WhatsApp ate ne nkuwa akatambi kano sobola kateekawo wano olw'ensonga za copyright munange omanyi YouTube waliwo ebintu byetugaana ate okuteekayo naye nga bannange bakyala muyige mubeere n'emitima emizadde kubanga naawe abaana ababo oba tomanyi nti oba ogenda kukola nabyo saawa zonna omusajja ayinza okulaga nti akwagala naye ate n'amala ne yeefuula kale bwe tweyongerayo ewa Diana Nabatanzi munange avumiriddwa ekikolwa ekyakolebwa Hajatizuula abavubuka n'abakyala abaalabikirwa mu katambi nga bamwambula ate ng'ono omukyala yeewa ekitiibwa tayambala bubi wabula ye buli kadde abeera ayambadde engoye ze nga za buvunaanyizibwa yenna nga yeesabize kati ababuuza mwali mwagala kumulya naye mwali mwagala kumuleepinga weyitira abantu okutegeera amawulire mugaagala n'ate oluusi mu abageeyitira mu mbeera bwe tisigenda kunenya sayidi emu oba sayidi endala nengenda kubasaba bweti abantu mwenna bwe mulaba hajji yonna gye muli bamumulabye bwe mulaba hajjati gye munaaba mumulabye bambi mbeegayiridde omukyala musiraamu wadde ng'omuntu gwe tomwagala towagira sayidi ye manya biki omuteeka ate biki oyogedde ebigambo temumusikambula ngenda kubabuuza mmwe kye kiba kikwambuza hajjati akakaaya kale omusanze towagira kyayogerako kye kiba kimukusikambuza olugoye ayambadde olugoye lw'omukyala ali decent oli waddemba okubakanya enteekateeka y'omuntu nga tomusikambudde ngenda kubasaba temuddamu kukikola Bannayuganda mbeegayiridde kuba ogenda musikambula bakutwale ku poliisi bakuuze gwadde okola kya kisimu timuwakanya siwagira kyakola so biri mu kooti tulinde bigwe babimalirize bannange mbeegayiridde omukyala ayambadde bulungi nomumusikambula mwagadde omutaganjula mwagadde okola mutya bamukuwa omusike kasowaani omulyenga boyiro Diana Nabatanzi naye munnange abuuzizza abaami n'abakyala ate abaalabikira mu katambi nga musikambula omukyala yenna mumwambula mwali mwagala kumulya mwali mwagala kukola ki kale bibadde bigamba ate bya Diana Nabatanzi ng'abuuza mmwe abaalabikira mu katambi nga mukola ekikolwa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu bwe nkuzaako eno ewa anti kaduuka munange gye byatandikira yali ttiimu Haji naye kati ndowooza yatudde n'alaba ebibaddala ebigenda maaso ndowooza n'asalawo abeere ttiimu Haji ati nze sigenda balimba abasajja bakwatira ddala abaana abakazi baliyo mubufumbo naye nga batudde ku mafumu meerere ng'abaana baabwe bafuuka bajja baabwe so n'omukyala wabanga avuddeyo okulwanyisa kino ekintu zingamba abakyala twali bali tusitukiramu n'amaanyi so ate ne tulema okuvunvubika omukyala ono so kolabe anti kaduuka biki bya gamba ate tusobole okweyongerayo abasajja mukwatira ddala abaana kaakati muleke mbabuli ekikolwa kino kyakuvira kubanga nze sinnalabayo omusango gwa kukwata mukazi gwa kukwata mwana muto wano gutwala tulabeyo omuntu gwe babonereza muleke tulabye nga batandikira ku ono abasajja batandika at least basigale nga beebereka enva kubanga zenva twazigumiikiriza abasajja beeberekera ddala enva
abasajja beebakira ddala kunva ne batabulamu n'ekijiiko mu gundi eyo abasajja bakwatira ddala vidiyo nga beebereka embuzi beebereka ki naye ekikwatagana n'omwana owuwo banaye kiri ekintu nze nkimanyi bwe kifaanana kiri ekintu bannange abakazi abasinga mutuuka ne mugamba nti wansi wakuluma n'ogaana okwebaka n'omusajja saasira omwana omuto ali innocent gwe bagamba nti bannange omuntu yamukabasanya katandika otuule nga maama osooka ogambe naye mpozi nga tobalina omanyi batugamba nti we leap what we sow baganda bange kyosiga kyokungula njagala tubeere banaye abakazi olumu mubimanyi tutuuka ekiseera n'ogaana okwebaka n'omusajja ne weebuzaabuliza mu ddiiro ng'owulira kale mubimanyi tumanyi n'okubamma n'ogamba anze nabikooye kati njagala otunuulira omwana ow'obuwala omuto gwe baliko gwe bakabasanya singa abadde mwanawo kati totunuulira zuula tunulanga maama w'eggwanga otunula ogambe kati ono omwana wange azze naŋŋamba nti anko gundi ava kunneebakako anko gundi gwotamanyi oba mulwadde kubanga ffe abakazi tuli bakazi bakulu status z'abasajja tusobola n'ozigumira lwa abakazi bano nga mwebaka n'abasajja abalina siriimu nga temufaayo but your child might be innocent ng'omwana wo taata yeegadangako na musajja ali innocent talina bulwadde yabuwona kati gwe obufunye watya nga n'obulwadde weebuli nabwo mubulowoozeeko watya ng'omwana oyo bamufudde single mother so ng'ensi yonna esalira omusango ba single mother njagala oyogere ng'oyogeranga muzadde toyogera bino bye mwasaamirira nze siri ku haji nti kino ekikolwa kizze kibeerawo ebbanga ddene bannaaye si leero lwokka kizze kibeerawo abasajja bakuluusanya abaana abato naye tetufulirangako justice gyefulumira oba gye babawadde banaye ekyendi mu kwogerako njagala okitegeerenga maama abakyala mukimanyi abasajja baffe twebaka nabo n'okoowa n'ogamba leero kansuleko mu baana n'osiikuula n'oluta Tukyali ku nsonga za Hajati Zuula n'omwana we Nisha munnange eyalepingibwa bbaawe gwe yali amaze naye emyaka 10 mu bufumbo era nga baali balina n'omwana ono omwana Nisha mwana mujja na nnyina yali yajja naye kati munnange oluvannyuma lw'omukyalo okusibisa bbaawe waavaayo abantu abeefulanga abalumiddwa nga bakiyambi era nga mwe mwali omwami Honorable Muhammad Nsereko so munnange bujjo tumanyi nti n'omusajja alumibwa wamu n'emusajja munne olw'okumuteeka munda so ye ali ku byabugagga era wenjogera sawa zino ennyumba gye mwalaba etambula mawulire ennyumba ya Haji Ali munaye Muhammad Nsereko yagitutte wakati mu kunoonya obwenkanya n'amazima mu musango guno oguvunaanibwa omwami ono mwe muli shuwa nti lead lawyer akulembedde mu musango guno anaatuleetera justice wakati mu kunoonya obwenkanya mu musango guno okulaba nti omusajja ono afuluma ave mu kkomera afune obwenkanya mmwe muli bamativu nti akulembedde ddala n'atuleetera obwenkanya nga bwe yali awozezza musango gwani n'aleeta obwenkanya njagala ompeeyo ekintu kimu omwami ono kyabaddemu lawyer kye yali aggusizza nga tekiriimu muvuyo bw'eba ddiiru bw'ekutuka toddamu kumulaba bwe ziba ssente bw'akutwala ne muzijjayo azibajjirako mu kkubo mmwe muli bamativu nti ddala omuntu ono yakulembedde talina bibye bye yeenoonyeza wakati mu kunoonya obwenkanya twagala okumanya nti gwe oyimiridde otya ewuwo gwe omukyala wo gy'ali bw'aba taliiyo gwe waakawasa owookubiri gy'ali bw'aba taliiyo biki ebyabatwala era ensonga zaava ku ki wakati mu kunoonya obwenkanya tetuyinza kumanya obanga Hajati Zuula ye mutuufu oba Haji ye mutuufu kubanga n'abakyala olumu babeera ne ssente zaabwe gwe Nsereko tokimanyi nti ssente zakuleeta mu byobufuzi zaalimu za muwala wa Kananula Naume naye olwaleero gy'ali makaago tokimanyi nti emmotoka gye wasooka okuvuga ssente zaali za Naume olwaleero ali luddawa wakati mu kunoonya obwenkanya ffenna twagala
Haji ave mu nkomyo gyali. Twagala okumanya Haji anaava mu nkomyo ng'akulembedde ttiimu eno ddala mmwe mumwesiga. Kubanga ffe twabagambye nti oyo omwami tayingira wantu watali ddiiru, tayingira wantu watali kyakutwala. Bangi munnumbye mu comment section wano. Naye nze gwe mulumba siri mwangu. Kubanga ate bwe natandika okusumulula mmwe abannumba Haji mumaze naye ebbanga ki? Nze mmaze naye ebbanga kummwe n'abamu abaagala okunnumba mugenza okujja okutandika okukolagana ne Haji. Nga nze natandika dde okukolagana naye. Waliwo mukyalo omu saagala kwogera linnya lye yagenze mu comment section n'abaako byayogera. Ali voko nnyo ku internet kuno. Naye bwe naamwogerako nja kuba nga amuwa mileage. Gwe mukyala gwe watandika okulaba nsereko mu kisanja ekyokubiri nga kiggwako. Omumanyi nnyo okujjako okugenda n'akuwa emitwalo 23. Alina kirala kyayinza okukolera. N'olwekyo ffenna tunoonya bwenkanya. Twagala Haji afune obwenkanya n'omwana naye afune obwenkanya. Ogulidde tetulina gwe tukomerera naye tugamba lead lawyer eyakulembeddemu anaggusa ekintu kino. Ndowooza mwalabye embeera eyabadde ku kkooti nga bino biringa ebyobufuzi. Omuntu engeri gye yakunga abantu n'abateekawo ne batuuka n'okwagala okulwanira mu kkooti eyo babikola mulaale. Eri kkooti ndowooza mwalabye n'omuntu gwe babadde bazze okuba n'abali Hajati Zuula gwe baakyuzinga nga kkooti yasoose n'emuggalira munda. Guno ogubinja nsereko gwe yaleese gumale okufuluma gugende. Abo bonna ababadde bali awo nga baleekaana bakola obuvuyo tekuliiko atamumanyi. Era bonna nabatunuulidde nga bonna mbamanyi ne buli omu gye yavudde. Bonna nga basasule buli omu mitwalo 5 ku 2 ku 3. Be bazze okuteekawo embeera nga biringanga ebyobufuzi. Kati nno gwe nga tonnaba kubaako by'oyogera. Njagala osooke weebuuze nti gwe musango ki gw'omanyi? Ono omwami gwe yali awozezza omuntu n'afuna obwenkanya. Bino ebyokugenda kakati ayimirire mu bbaazi za kkooti twamala muvuma ne tumugamba nti gwe weeyita lawyer naye tusobola kuyimirira mu bbaazi za kkooti n'obaako kigambo kyonna ky'oyogera. N'agenda ku Road Development Center kuba already yali yasoma amateeka n'agenda ku Road Development Center asobole okuyimirira mu maaso g'omulamuzi. Era ndowooza agenzeyo mu kisanja kino naye ebisanja ebibiri ebyasooka yali tasobola kuyimirira mu maaso ga mulamuzi. Ffenna nga tunoonya obwenkanya. Ssebo mwami Nsereko wagambye ti ng'ennaku z'omwezi 4 okunga abantu bonna bajje mu kkooti mwafunye production warrant. Ekyo kituufu twagala Haji ave munda. Katulabe ng'oba ekyo kinagguka kubanga nakyo mu mateeka mu ekiri. Naye ate ng'omulamuzi yamulimandinze paka nga 13. Ffenna tusabirira nnyo justice to prevail. Aveeyo Haji n'omwana bafune obwenkanya. Tewali waakomerera Haji ate tewali waakomerera mukyala kubanga wakati awo wateeka okubaawo ekiriwo. Either nga omukyala yayogera ekikyamu oba omwami nga gwe bakonjera. N'olwekyo nze sikulumba. Nze abantu ngezaako kubalaga kifaananyi kya lead lawyer eyakulembedde omusango guno nti talina mazima. Ye musajja gw'oyinza okukolagana naye ate ne bukyenkya ng'ate agenze ne ku sayidi y'oli gw'abadde akuwolereza ng'ate naye aggyeeyo ssente. Ne weekanga nga sengavuddemu ngazzeemu osigadde mu bbanga. Mwabagenda mu comment section ne mwogera agagamba aganene. Ffenna tumanyi okuvuma. Tusobola okubalumba ne tubakolera video nga tetubalumba tubavuma buvumi. N'ebyo tutubikola ffe video gye tulaba nga tetugasa tugiyitako buyisi. N'olwekyo ffe twagala okulaba obwenkanya ng'ennaku z'omwezi 4 nga Nsereko bwe yabakunze mwenna mweyiwe ku kkooti tulabe nga Haji ateebwa. Naye nga nze mbuusabuusa obusobozi bw'omwami oyo kubanga alabikidde nnyo mu bubadi. Owulidde talina nsonga yonna gye yali abaddemu n'abeera straight forward. Buli nsonga yonna owulidde oyinza n'okwekanga
nga bano togikwatako mu parliament yalinga abalaga nti alina ab'opposition naye ate nga mu kutuuka eri yakola birala ebyo tuzze tubiraba gwe ate tekikwewuunyisa omuntu gy'awa matuka eri n'aleeta etteeka erya computer misuse aziba abantu emimwa ekyo kyali kibaddewa kati gwe singa waziba abantu emimwa gwe singa oyogererawo kubanga nalabye ejjo wabadde otrendinga gwe wali badde otrendingirawa n'olwekyo wakati mu kunoonya obwenkanya twagala Nsereka atuyambe haja ave munda naye nga nze mbuusabuusa obusobozi bwo owulidde kubanga nze emivuyo gy'obaddemu mingi nnyo gye mmanyi emivuyo gy'obaddemu mingi nnyo waliwo abantu be wakoledde fake account abajja ku account yange ne bagezaako okukola attack naye ngendo zikebera nti nga fake account zebyo tebinjigula ttama nja kusigala nga ngamba abantu amazima era ekituufu gwe Nsereko ku njagala gy'oyagalamu ssente wabadde tonnaba na kutuuka kusuula constituency naye akaliro kakususse kubanga totereera oyokya buli kiseera leero oli wano enkya oli wali leero oli wano enkya oli wali katugoberere omusango guno tulabe gye gunaggweera naye nga nze mbuusabuusa obusobozi bw'omwami ono kuba talina waayingira nga talina kyabala era bw'amala okukikwakkulawo muyinza obutaddamu mulaba mulidda wano ne muŋŋamba nti watugamba oyo omusajja teyeesigika katulinde ekiddako. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'afudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss.